Ebyaweesezza Doni Asiyah Obutwa bibino bizuuse obadde okimanyi mbu ayina gye oli ku Vika exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much mukwano akubeera ngo wa subscribing ku channel eno era kankusabire ddala video eno soko giweka like banange video eno giweka like ate tweyongereyo mu maaso naawe atandaba kubeera ngo subscribing and then after turn on that notification bell okajje mu personalize okateeke mu all. Kati mwana mwala TikToker ow'amaanyi abizenga biyitingana Doni Asiyah nti Bamu Obutwa naye nga abasinga babifuna na bufunyi mu ngambo wabula olwaleero kizuuse era ne kikonfirmingibwa nti ddala kituufu yaweebwa obutwa naye obadde omanya ensonga lwaki yaweebwa obutwa kambi kuviire ku ntono. Kati Doni Asiyah alwali olwo lwali lumu ne bakwate kubo ne bayitibwa ku mukolo era yagenda ne sister we bwe batuuka ku mukolo mbu ye yali agaanye okulya ku mmere eyo wabula kyaddaaki ne bamukaka ne bamugamba liya naye nga omutima tegwagala mbu oluvannyuma n'alya ku mmere eyo era olwaba okumala okulya emmere eyo wayitawo akabanga katono nga yakasiibula ku mukolo ne sister we agenda okudda ewaka munnange nga embeera ze oba oliawo tezisigadde kyeki mugenda kuba nkuwa akatambi kano owulire mwana muwala Doni Asiyah ye kennyini mu ddoboozi lye nga yeeyogerera ebigambo bino era ng'akunnyonnyola engeri gye bamuwamu obutwa ate bwe yatuuka ewaka kiki ekyabaawo. Ebimu ku byagambye nti embeera ze ez'obulamu zaatandika okukyukakyuka agamba mbu oba oliawo obutwa buno bwali bwanjawulo ku buno obutwa bwe tutegeera kozi nti bwatwalako akabanga nga tebunnaba kutandika kukola mubiri naye nga bwe nkulekerako video ye ogibeere ng'ogiraba nyongera okuddamu okujjukiza video eno giwe like ate era osubscribing bw'oba mupya video yino katugirabe. I've been preventing myself from attending any ceremony. So guys, I've been battling with food poisoning. Bampo obutwa mu mmere one of the party wano mu Jidda. Nagaana okulya ne bankaka nendya ku swaani emu ne muwala wange. Nabadde mu nju nga ndi mulwadde nga ne muwala wange ku mulimu mulwadde. Nadda nga symptoms ze tulina ze zimu. Tuse mu ddwaliro olubuto lubadde luzimba nga lwepika nga lwapikamu omukka basanga nga abantu okufa naye sifudde